Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa jukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasangaawo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kakati nziramu ekyobukadde omanyi lwaki bompita omukadde ensanyuka tuweereze by the way n'abandaba by the way nsobola figa njine so kwambala nange obuntu obukomeeno nga ntwala surprise nengenda nga nyambadde siriti ekomeeno ndaga omubiri omanyi lwaki neekwata bwenti olumu ne nyambala sharia yange because njagala mundabe nti ndi bwentyo olabe nga bonaanoonya mu bakola surprise afiitinga okuyimirira ne maama w'omukadde nga Shifa ajaawo ng'ajaawo yes kano mukayige bino byenjogera byabagezi bokka era omusiru agenda sigala tategedde itite neteeka mu character entuusa kati nyina we nagenda nkole surprise nze golaba waliwo awo ensambye awo ekitebe awo kyabambega oba wagiraba Shifa n'ayingirawo nga balaba agwana ajja kwehandolinga omukyala akulirawo bambega ekitebe ekyo n'okuyingiza buyingiza kamera obakwate kena surprise twakola omukyala gwe twawa surprise agenda asule ku hotel eno bagiyita batya mu town yali birthday abagiraba bagiraba naye nga abantu ku 4 points kyekyali ekiraba agenda awummuleko omukyala oyo ng'alina amayinja kuno ne muyimirira mu bwenti naye nga nange enkankana ne banteeka mu office ye ne baŋŋamba jja ne tukweka keeke ne tukola omukyala nayingirawo bwati muwanvu alina ekiwago alina amayinja kuno najja neŋŋamba mukama mpa ebigambo byenjogera naye nenfiitingawo nenjogera n'omukyala n'amaziga ne gajja ne mukaabya amaziga omukyala ow'amaanyi bw'atyo kaakati ng'ojja oŋŋamba ye ndi mukadde oli mukadde muntegeera ndi mukadde okitegeera that's why nze bwentyo nyambala ekifaananyi ekyo n'olabanga si kaana and mind you nyina benkozesa abawere 10 kati najja bwenti tufaanagane tumkompitinga ate n'abakozi nyina okusigala nga ndi mukadde ate nabasukkako byenkola byamagezi nnyo birina kukolebwa ki mukadde kati mikwano ndi mukadde kyova olaba buli ansanga aba surprised naye ate mu live muto ate bagenda nosanga by the way nga siri ku kamera nga bansanze live ate mba n'ensonyi n'ebigambo sibirina kati ne bagamba naye basiye ate wano oli muto ate wano Shifa nemba confusinga kati mubiyige ng'otegeera omulimo gw'okola ogwambale gwate ogende eno olina kuba kino ate weeteeka eno so kati buli oŋŋamba kikadde kirabe nga ŋŋamba yes byenkola byabakulu nabasukkako kubanze nyina ebyemyaka gyange bye nasukka ne sibikola era kyova olaba Shifa ate sikyabisanze kubanga kati ate era mu bukadde bwenkaddiye nange kati kirabu zinsusseeko endongo eyo eyabukira obudde bubakeereko nange emyaka gigenze binsusseeko mbisubiddwa wadde nandi byagadde sande leero singa lowadde mu biduula so kati njagadde obbaddamu komenti eziri mu 10 ze mumpa yeye ntegeera ya Shifa temugenda munafuya not now mazima not now atengera omuntu banki ababereyo ne banneegomba njogereko n'abaana baabwe because alaba mu baana nja kujaayo ntegeera bwe bategeera ne mu bakadde nze by the way randi mukadde muli batuufu kubanga naye twebaza mama yakusomesa nyina omukyala ajja ngali mu myaka nyina omukyala ali myaka 45 mu bufumbo like kale ye ali 45 but abadde married for 20 years naye nze abuulirira ebitambuza amakage kitegeera
kisoboka kubanga oli mukadde luli wayombera ki omukyala yankuya naŋŋamba eyali atuwa surprise yasese noseka yanyiiga omukyala yagamba Shifa nyina omuvubuka gwe njagala muto ku myaka kunze naye nga bw'omanyi ffe abakyala abakuliridde yaŋŋamba tuli mu emeka 36 nga nawe akutaddemu yaŋŋamba Shifa tuli myaka gyegimu nkimanyi kyenjogera okitegeera ko nze mukwano tuli mu gyegimu oyina emeka n'agamba Shifa ŋŋenda mwana nyina 36 era namugamba yeeyo kituufu tuli mu gyegimu mukwano because I want you to feel comfortable with me njagala obe comfortable nze nfuna omulimu awo mpitewo tulinde ebyaddi ebyenkya mukwano egyo sigiweza byebiki tukula tuddawa tetuddawa buli lwogenda weebaka ne bukya okula kyova ffe tukola bye tukola ntubikola speed ne tutawestinga time because tumanyi tukola ki tukula tugenda mu maaso emyaka gye njagala mpummule nga sikyakola ndabirira omwami wange omulungi n'abaana bange nange njiyinayo ŋŋambe nti byenkoze ebisigadde mwami ndabirira ngenda kwegendera mu baggaadi nkyaleko kuvuga mmotoka kujja lwa Sande Ddundu nzireyo nzije n'abaana bange mu mmotoka mubalabeko nange nyina ekirooto ekyo n'emyaka ngimanyi mu bulamu bwange kubanga togenda kubeera mpaka eyo okakaaluka n'omwami mukakaalukana byebimu stress zezimu kwino bakakakkanya munne kati nze ebbanga eryo ndiyina mundeke ndikolerere kuba nkimanyi waliyo kye bayita retirement age emyaka egy'okuwummula ate omukazi gituuka mangu ku gy'omusajja nze nyina egyange gye nneewa ngimanyi mutima gwange nti ngenda kurestinga okite kati mujja babbize nga mutulangira mutuvuma nga ffe tulikolerera myaka gyaffe ki ekyomumaaso tandike kumanya nkuumye ntya sayizi nsigadde ntya ng'omwami nkyamulungiira nsigadde ntya nga nkyali fiiti nsigadde ntya nga engoye zikyanyumira kuba nkolerera kubanga engoye zinnyumira paka nkuume figa kuba njagala nnyo ebyokwambala bwe siikola effiga enyumira mu ngoye sente ziba zigenda kunsala kuba mu nsi ebinsanyusa si bingi nnyo bitono bijja kunsanyusa ku ssente zaye nga nnyambala n'ennyuma bwe mbaayo n'omuntu gwe nkyusizza obulamu bwe bwe nkimala ekiddako yandibadde nga outingi yange ngatto nnungi ngoye nnungi nakulabika bulungi ye outingi yange ng'okimala ng'ofuna peace of mind nti omulala we yandizitutte mu mabaala nze mba nyino ndi ku internet nkebera design mpya eyafulumye kati byebyo ebintu bw'obiteekanga mu mutima n'omanya nti si ggwe buzibu abikulangira bwe buzibu tolwana naye gamba nti omukakase ye kennyini ali saadi kuba in actual sense tukitegeere teriiyo muntu ali musanyufu n'obulamu bwe Shifa mmufunye kamuwulize bubi mugamba oli mubi wabijja kyabijja kiraba ebimwa mukwano nze I have beautiful lips nyina emimwa emirungi nyina skin ennungi nyina figa ennungi saawanvuwa nnyo naye wamala si kyo hedigalo mukube engalo you people kansobe bafuna ekyo kubanga omuntu nze maama wange anzijukizza ebbanga lyonna nti ndi mulungi. She has always reminded me nti oli mulungi. Nze muneewa nnungiira oli mulungi mpozi yanvuma nnyo awo ennagejjera ennyo ne nnyingira kiro 10. Awo nga mwekweka ntya nokyalayo. Allah bwe muwulira nti mami azze nga nnyingira obuliri. Nangamba weewaddeyo weerese kiki ekyakuleetera okwekyawa otuuka ku ekyo. Mazima. Ng'alaba nneekyawa. But it's true. She was right. Nali mu depression. Nyina bye nali mpitamu. Naye kati ankinzijukiza. Kati gwe ne bw'ojjanga okiŋŋamba nga gwani togenda kukimmatiza. Gwe kisigaze mu mutima gwo ky'omanyi nti Shifa munabbijjo nze nsigale nga mmanyi ndi princess. Yes. Ky'ova olaba nze si buli aŋŋambako. Ky'ova olaba by the way bino ebintu bye mbagamba mubyetaaga. Muyina abaana mu secondary schools. Yes. Muyina abaana abali ku university. Yes. Muyina abaana abafulumye. Okitegeera okimanyi nti abaana oba abaana bali mu myaka gino egy'ekivubuka. Waliwo ebintu enadde nnyina we mbyogerera nga ndi ku nsonga z'oli omwana Rebecca. Oh yeah. Waliwo emboozi ezimu abazadde ze batayagala nnyumya n'abaana.
azadde tebagala kwogera n'abaana bintu bya bulwadde siriimu tebagala byogera nabyo mubitwala nti biswaza mubatayiza mbuto zokka ze mutya mwana gwe weekola bino bw'onaafuna olubuto ze mwogerako zokka mutya okwogera ku bulwadde naye omwana gw'okuzizza nga yeemanyi nti wa kitalo agenda kufuna confidence egamba omusajja nti tusooke mu ddwaliro batukebere kubanga bakuza ne confidence obulamu obwagala weeyagala ng'omuntu ojja sobola oyimirira omuntu mu maaso nga totunuulidde ssente ze zagenda kukuwa wabula osooka olowooze nti tuli seefu kitegeeza tutaasa ki generation ejja ffe ne bwe tuba twafuna abakulu naye tutaase bano abata abakola ki abajja yes tubaagale ffe abayina tuyiga okulivinga nakyo kubeera tubeerawo ne tuwangaala naddala nga tukkiriza tubeerawo ne tuwangaala naye ate tutaase nnyo abata abajja tubalage nti wadde weetaayiza olubuto ne kino kinenemu obulwadde businga ku lubuto nno kati abantu teboogera bintu ebyo naki abaana baabwe naye nga mikwano nze byonna bye muŋŋamba mbizzeemu bye mulowooza nti bunafu bwange tebindya obwamalaaya nakitegeera nti bajja kiyita buli muntu ali successful nga mukyala buli mukyala akeera kanyumidde nnyo akamalaaya mwena bali wano muli bamalaaya mukimanyi kiriza kati gwegaana bijja kukosa ku mutima ate ogenda kwebaka kulwala mutima kati ajja kuva wanagamba kyokka ajja kuva wano kyokka bampise malaaya okabe ozimba omutima munange ffe kati bakiyitaani ate nze muneera nze ffe okutulanga tetunyiiganyiiga sigamba nti tebatukyokooza okitegeera nebiri bye nataddeyo kuba bangi abandabye emyaka 4-5 oli nagamba neshifa simulabangako ng'anyiize ate ne bye nanyiize si bye biri awo ennyombo kati n'okwo kunyiiga kwabadde ku reasoning abantu abamu tebaagala bba reasoninga abantu abamu tebaagala bba reasoninga tebaagala baddamu na bannyonnyola abaana mubakuza abawala mubagamba mbu omusajja aba ayogera tebamuddamu munnange komenti gweziri abakyala n'omukeberako noga mbu omusajja ayogera kati omusajja akoze ebikimfukamire okufukamira kwakwonoona bwe kutyo ate ng'ogenda kwonoona wegundi okitegeera kati mikwano abandaba nti ndi mubi haji mubigulira bitya mubigulira namulungiira era ye essanyu lye kundaba nga simayiringa kuba simayiro bannanga ajagala eyo simayiro yo bannange akati agende yette kati mikwano temufaayo oba ndi mubi nyina gwe nalungiira ndamu contented natuuka gyendaga mulinde kaseera katuufu kuba kajja naye nga ndi akole ki engwe mwagana okubira Sharifa bakubire manager bamuwese era nategede ne ngamba bantaddeko bi stress byabwe ngena kwejjira eno nseke bwekiri era tusesa kubanga kati babadde bali eyo balooza ekaye basaafa kudiru alabika alimbulira mikwano nakedde kola emirimu egyo ate mukama nanyamba nentuuka mu budde eddundu teri kisanyusanga ekyo omugale bannange bammami obadde nvuga ngamba bano bambi tatutuuka leeti tutuukewo wakiri ffe tubalinde mukama era tukimekinze nkoledde ba client bonna bali happy mazima omukubba nti ipinzeyo n'5 kati waliyo obuwanguzi obusinga obwo tebuliyo okitegeera so ng'oli nadda n'akoloboza layini n'agidduka n'agikiriza kuba afiirawo awulira ayagala onyiige ove ku byokola weekyawe okyawe mbu mikwano gy'abanyankole okyawe tribe nkyawe buli omu bambi sisobola gwe bonkola obubi nkutunuuliranga gwe togenda gwe kunkola bubi obubi bwombuze ku gaadi
obubibu ombuze ku Millicent obubibu ombuze ku bantu b'eddundu era nammwe ekyo kibaveemu kuba ndabye bangi abagamba simanyi Abanyarwanda mutuviire simanyi Abanyankole mutuviire ffe tubasanze abalungi bayithayo nyina n'abantu bange Abanyarwanda oba mubende gye bajja gold babeereeyo bagira gold ne bajja ne bampa emirimu waliwo omukyala njagala ennyo omukyala oyo yasuprisingako omwami we nga tuli ku Aquarius Aquarius babakubira ekifaananyi bw'ogenda mu shows waliwo show gye nnakolerayo omukyala yakolerawo bbaawe surprise ey'amaanyi omukyala oyo anjagala nnyo Banyarwanda bampa ssente ennungi okukola omukolo ogwo bwe gwagga omukyala n'aŋŋamba Shifa gendako ku lunch wasanyusizza omwami wange omwami we Munyarwanda n'omukyala Munyarwanda so sigenda kuhatinga abantu nze ndi mu business tuli ddundu tuli mu ssanyu nno gwe mwanyisiza nze ndi mukyala wa business ekitegeera era wano we tutudde tulimu Abasoga tulimu Abanyarwanda buli kabira n'abamu simanyi tina bamunozaani Eastern bwabo bogera bitu tutumanyi nobwompa ku tiimu yange gundi ono omulenzi abadde mu kyono yali avugani yatuziniranga wano amazina gundi Musa muki Munyankole Musa Munyankole bangi nzize enkolagana nabo kati temugenda kundabisa mwana Munyankole ajje akaabira omulimo nga ali capable kola ng'omummola okuba mbu just because of 1-2 people no newe bali kusoma ate neryo somero ddala ate tolisangayo mu somero naye abaana mbatandike nga bato temubalinda mbu bamale okwenkana Shifa ku bukadde bwendiko mubayigirize ava kati omwana alaba gwe omuzadde gwe musomesa asooka eri omwana omusomesa ajja somesa ebibi oluzungu ku ssomero ne bayiga how to make friends biki n'ebitabo charity begins at home exactly waliwo ebimu nga ssomero lyewaka kyovola bwe mwalabye olutalo wadde n'adde envuddeko saawe mudde and you'll never find it nze Shifa sisobola because waliwo n'omuntu ayise ekigambo mukama nze waliwo woba scrollinga live ot omuntu n'agamba ekigambo butunojjawo mangu ng'oli nawe ekka toyina akulaba yes naye banange notukawo speed nogaa nedda bannange kwegamba ne tutuuka n'otya nobikkulira TikTok mu bantu kuba ogenda bikkula omuntu ng'ali ku live awe mula that is not me sigenda kuyigga bye batanjigiriza before kati mwabagamba nti njogera nnyo neeyogerako nayisizaamu abasajja amaaso nabo tebandaze busajja bwabwe natuuse ne ŋŋamba kati ddala bano basajja ddala so abamu ate temutyo oba abamu bayomba balaba ng'otegeera nnyo balowooza Shifa ayinza okujja natwenyigirizaamu neyesimbawo nsaagala kubeera politician siina ntebe gye nkolerera nze nkolerera bulungi bwansi siina kye neegula mbu ndigenda ekyotera mbeere MP sibifiiringa ate si byange ebyo si bibyo si bibye byange calling yange njimanyi but anyway omuntu yenera osobera ku leader woli by the way kati mwami Gadi oli mukulembeze wano tokimanyi ndi mukulembeze tudaba ffenna bwe tutudde abalonzi bo lwa Gadi ate mwabukulembeze mumanyibwawa obwo buba bukulembeze tutudde wano tutuuzizza ssebo mbatuuzizza obwo bukulembeze wale yagamba mbu naye Gadi oba abantu abawaaki nze siina kyembawa nange ndi mukulembeze tuloga ng'abantu bwe babeeranga nga bambuuza naye omwami oyo buli budde nga twakatandika ebyokwanjula nga buli wenva eno mpulira ebbanja nti nnyina okudda naye nga bwe bambuuza ebisinga ebikwatako mbagana nga simumanyi naye nnyina okuddayo banenzesera nga mulogonga ggwe bambuuza bingi ku ggwe kaakati nze okutegeera obulungi Ibula yazze akuntegeeza Gadi yaani naye nga buli ambuuza omwami oyo omwagalako ki oba omumanyi bifo nga mbaga wallahi omwami simumanyi naye mpulira nga nnyina okubaayo simanyi nakumanya oba mmwagala naye mpulira nga nnyina okubaayo kyekyasookera dda kati bane oli mulogo gwe ne mukazi we sibalabanga kati mukoddomi wange ali omukoddomi ngo nafadde yatuwa ettanka yayibuuza ekibuuzo naye gamba Gadi
abantu abo yabawaaki batuuza buli saani naye nga naye yajja n'atuulako emirundi ebiri omaye gyava kyengera gyava mpaka eno naye namugja mu ttanga mukwabale kumpa ku ttanga naye noza naye yakiraba bwe yajjako wanti yaddayo kyekimu era teyaddayo vibe yagifuna n'embaga n'abeeramu byonna namulaba awo nababuuzaako bali bakatuuka bati ne bavuga bajje ku kyaki omwami ono yatuwa embuzi yaani bayitawo Rentobo we nazijja Kenneth Rentobo bye nabadde ŋŋamba abantu kati ŋŋambe nti abanyankole babi ng'omwami yalaba ku ccano yange ng'alaba Charity yatuwa embuzi zaali mmeka 2 n'akwata embuzi 2 kati nno mumanyi mbuzi yampita we Rentobo ayinawo edduuka nampa omuceere nampa ebintu mu mmotoka ebyange eŋŋanzi ate n'akola n'emirimu n'akola n'emirimu najja ku mukolo ne zino endala embuzi ze twalina okwongerako ze twawaayo ewammwe nabula obudde ne muweereza ssente n'azinguliza n'azireeta ku mukolo kaakati nze ndabye ku birungi ate ebirungi bye bingi ate ono omusajja atuufuka kuvawo nekabale n'atukomyawo naye munyankole weewaffe naye weewammwe anti bagenda kugamba bayamba lwakuba bwe bajja okugamba naye ate bakontakitinga gwe bakontakitinga nze ate nekitano bafolowinga ya muganda lwaki tebanoonyeza abanyankole ne balaba ezo simanyi baasi natumayo muntu era gwe yali baŋŋamba wali weetega owa baasi gwe abatubuulira menta kireka bali bategeeza menta tunuulira ime anjagala nnyo azze wano atuwadde ebirungi she's so lovely so omuntu omubi mumulabe nga ye nti ye nga ye mubi ayimiridde awo ebiko exactly mubi kati ate n'ekirala njagala nobajjukiza kino nti bwe nteekayo post neerabwa abantu kuba ndabyeko post ezo vidiyo ndabyeko emu eyo omuli ennyo mwe banvumidde erabiddwa abantu ekeyingidde emitwalo 6 mu lunaku lumu kati bwe mujjamu komenti 10 nga zinvuma oli mubi kikadde nno bulijjo kikadde kiti gwe si gwe ensi yonna nyinayo agamba Shifa nyinayo omukyala yantegekera ekisenge Germany bwe nvaayo bakiggala ne bwe ŋŋenda kati engoyeza bannona ku train station nyina ne bu vidiyo azze ne bbaawe bannyambaza anti bamanyi nti bagamba ne bbaawe Shifa oyo kati sireeya agenda okujja wano empewo etukommonta tukankana ajje n'obugoye maama era bwe kyali bagenda okunsanga ku train station nkankana nti kumbe banshopingidde nga wagudde mu weather muwulire kye bayita laavu nabajja ku online sibamanyi omukyala bamuyita Golet obudde buno ali na Uganda yange Shifa sigenda kukulaba ndi bize naye gwe nkumanyi tugenda kweraba e Germany fubanga bw'osobola omwezi ogujja nkwagala Germany ayina kyayagala nnambule kibanga kyato naye eryato libanga kyalo kiramba baziyita batya cruise simanya biki ayagala ntuuza okwa nambuze ensinga 4 nga tutudde okwo era mujja kunyamumpeyo wiiki emu 2 kati ye awulira akyagala eyo cruise ya weeks gwe muyita omubi bamutegekera omukadde bamutegekera ebirungi ayagala nyingizeeko Sweden nfulume Sweden kati ate nyinamu ne babbosi bange tulina exhibition awo eyitale kati neŋŋamba nizo bigatta ngende mu exhibition eyitale nfulume eyitale nyingireko Germany nfulume Germany nyingireko Sweden nfulume Sweden nyingire bane obubi bunyuma wetubanga tubijja tunyumirwa tutyo ongera okubijja ebyaddala babongere obugalo babanga obwamalaya bwebwo okitegedde ansaba kimu budde wenjogerera Goleti ali Uganda naye andoojinga ng'obudde bwo buliwa buli Germany naye bateekamu effort n'omwami we bannyambaza gloves bazitegese
oli ayambaza gloves mukono guno ono guno nze ndi ku kimu snapping nyina okweraga eyo lava erabika buli wamu nze ndi kimu nfiira ku simu kujulizi nyina bakakasa ekisenge kiggale abalaba video bagira bansanga ku station Hanover akatundu we bakayita sio omukyalo mutonotono simanyi she's brown ayine bina ansinzaako ye era tugasinza babiri mu ggwanga ansingako nzaddako mwabatuufu mamulabye ati baagala shifo omutuufu kamubawe ebyadda munnange tuli ddundu mwenno bwe baamala mujja kutya olwo nasaze trip eyo nasala n'akaviiri kuba kana kalema kagunde bweta nyina ow'enviiri gwe nnangaawo ye saluuni eba enninzaawo ku UK Mall wa Amos buli wenjagala short hair saluuni eyo eba enninze yazisala nali nvudde wa Amos nkoza akaviiri nenziza mutabani wange Isaac ku ssomero olwavaayo nenkwatawa ennyonyi banyambaza kino ekyokumutwe bakiyita bate ekigoba empewo anti empewo ekufuuwa n'amatu ne banyambaza oli ateeka mu skaafu baawe nno omuzungu w'amaanyi mugagga bitya naye bali bize banyambaza onataddemu skaafu mu bulago bali kunnababi bayooyoota mukadde bambi tuli mu meeting abali online munyumirwe emboozi nga tiimu shifa mukola ki gwe ulira bamaze okunyambaza jacket bankutte emmotoka yaabwe ya parkinze bantutte mu mmotoka emmotoka yokka wano beevu eringa ya president banzigulidde enzigi ntudde kati bantuusa mu maka gaabwe gye babeera ekisenge kyange kyale bakitegese banyingiza sabbuuni buli kika obuwoowo buli kika ekinaabiro kyange bo tebayingirayo bantegekedde ekinaabiro ekyange kati bamaze okutegeka bayingidde nayo tawera eno ye gyosiimuuza leero eno yakwesiimuuza nkya byomala toyoza biteeke walimu simanya laundry basket toyoza kaakati ne basooka baddira keesi y'engoye ze nazze nazo ne baŋŋamba zino tezikola nga tuli mu winter nga bahanginze wali skaafu eno egenda ne jiini eno n'engatta eno zinengatta ezikoma eno anti jiini ogyambala empewo eri osooka okwambala jiini ezo emu nga temala ate n'oyiteekamu socks ate n'oyambala buutu olina okuba nga maaso geegalabika kuba empewo nnyingi nga buli kimu byennyina okwambala engoye bazitegese ngendo tunula muzange ebituufu nga tezikola kati nga baŋŋambye n'abako omalojje tulabe by'onaafumba byennonda byendya bye bafumbirawo kaakati munnange bamala banfumbira bambuuza are you okay with chicken wings drumsticks ozitegedde you want chicken wings naawe hedigalo ŋŋamba ozitegedde chicken wing anti enkoko ezeyo walugamba zibeera ndala zibeera ndala nnyo chicken wings osalawo bo byonna baba nabyo babipaakinga bwoba olya biwawaatiro byokka ng'olwo bakufumbira obuwawaatiro nga 10 bwoba olya drumsticks bwe buno kati olaba ekisambye naye waliwo buno obulinaanye obulinga hips ezo ze drumsticks biba ku bisambi kati obwo bwe businga okunkolera kati nga babitegese malo naaba bampadde bino sima bathrobe ebyo ebiringa esweta ebibugumya kyewezingako n'osiba muno omusipi byonna baguze bipya bikyaliko ne lebo yes ne baŋŋamba kati nagendera mu bigere nga ninnya wasimuka no shifa sandoozi olina okwambalira mu nyumba zino ezekyoya ng'oyingiza nesooka ŋŋenda ne bagamba kati tetujja laba channel za Lujamani shifa tabitegeera shifa we go to Netflix okooyo owummule kati ate n'entebe wentudde efuuka ekitanda mbusiina kutuula nti nkooyo obwedda ntudde bwe nti mu nnyonyi jjukira olugendo lwa nnaku 2 ng'otambula mukyala nga totuukanga gy'olaga era nsimbula leero ntuuka nkyanga bwe buti
kati bagala kifo obwedde atudde mu nnyonyi ki kati entebe eri efuuka entebe oba nefuuka obuliri ate nekumasajinga era nkalina akafaananyi nasumagirira awe ne bankuba akafaananyi ne bagamba sleeping beauty she's sleeping okategedde ako ne bwabanga yeebase abeera mulungi aba weebase omanyi saagala wakana kambalage akafaananyi ka goleti keyankubanga mulabe beauty nga neebase nga ne baba yeebase aba mulungi omanyi mune nga neebase bwenti bankwata neebase balina ne banvuga ne bantwala mu motoka n'ensumagira emabegera ne bankwata obuvidiyo kwegamba nga bali ku kyabulambuzi kunze balambula ate nga nange nagenze kulambula okitegeera nze bino mbibanyumiza njagala abantu mwagala obulamu mu bunyumiru mweyagale omanyi abantu olumu omuntu asooka okuwuliza obubi n'obuusa ebirungi byonna amaaso kati nga hedigalo bwajja wano ng'ozimbye omutima mbw abantu ku kyalo batwogerera beegomba okunninaana wano we tutudde tebasobola kati ne bakuteekako ennugu bali banaiba wali ewaka bagambye goleti ab'eddundu mwe mwali mu luno oluyimba koze maama mubeera wa twalina na ku mazzi ne bagamba maama mwawanise maama mwewanise yino maapu mwami gaadi ensi ze baagala nnambule bakwate neguni ne sketch map kati bwemba ngenza obiraba she's called Golet kanjogereko eryo yiyo map agamba that's our trip start from kisome ekyo Wonemunde German tugendeko Stockholm Sweden Gotland Sweden Visby Sweden then back to German yona tujetolole kati naye ng'obirabyeko n'obujulizi obulabye n'akatabo kaako yaba nako passport yange alabe visa agirabe anti Europe sikyasaba visa ngenda mmala emyaka nga gijo nga sigenda kadinisa okumala Europe nkozi ziri ensi 3 mu mmeka kati nso tambula ensi 3 mu nga sigenze kadinisa air ticket mpaka okumala emyaka gyange 3 ngula buguzi ticket ne bwe ngendayo leero nendi ekyemisana nokomawo kuyingira ne ngamba nobuzuka nogenda ngenda kunaba ku maso Sweden thank you sobola okuyingirira Italy encha n'ensula France ekyeggulo n'enkirya Norway kati ate encha n'enkerera oba Sweden ba Canada oba UK Canada yo teriimu ne UK teriimu naye weziri Spain Austria Germany France okitegedde kati njagala ndaga abantu kye bayita social media abantu tubafunye okwo ezo kamera zange zemba tunuzaamu omukyalo oyo sizaalibwa naye yakeera nampa mulimo nanyumiza ne story ye nanga shifanza ali eno nali nkola Masaka nga ama waitress nensavinga omuzungu mu ngeri ennungi nansiima naŋŋambako naŋŋanza nandeeta okitegedde kati fe tubasekerera abamu tetukyababuulirira tebamanyi birungi bye bakola ki bye basubwa munnange banfumbidde emmere Goleti tubadde wali nga bambuuza drumsticks oba chicken wings osula mu kino ekitala kye banyiga remote ng'ogenzeeyo ye ne kikka ekyo nayo ne kano bwe nayingira neebake ne bajja omukyala najja nkebereko shifa weebisse bulungi tetwagala okolole empewo ekola ki kakati n'amala n'akola ki n'omwami we najja n'abuuza is she okay ali bulungi like I was the baby in the house yes ebyaddala nga bafunye kabebi kaabwe kaze kati ne balina we banyiga labayo nedda empewo ebbugumu ne liva mu ttaka mu tiles eyo n'olinnyawo nga wabugumye nange kaali kapya nali sikamanyi Goleti kati ebbugumu like neninnyawo nga wabuguma kati awo ebinyogoga baba babijjako baleeta bikola ki empewo nga banaye bagenda kugamba kifa nti gaali maalo nammwe mwazaalibwa temubimanyi bagendeyo yazaalibwa ng'amanyi byonna biyiga biyige
Ffe tuli mu kuyigira. Nze mpaka ne kati mukwano nkyatuula kadinisa. Okitegeera mpaka ne kati njagala kadinisa era batakampa nsongo z'omumwa. Kati munnange nenkola ki? Anti obiraba wano bino goleti. Oh yes. Yoyo. Awo nga banvuze bantute Berlin mu capital city of Germany. Berlin, the capital city. Kakati njagala kulaga wano obulungi nga nebase. Nzuuyo awo nga ndi mu kitebe kiri okirabye. Omulabye omugenyi. Ndaba obulungi. Ngawo otambuza bankubanga obufaananyi nga simanyi nga buli kyenkola bankuba obufaananyi buli kyenkola nga yeebasi. Nzuuyo nga neebaseeko olwo kunaaba temuli make-up laba obulungi. Gwe bano basanga mwali balinye y'amagi. Fe we love life. Mukama atukoledde ebirungi. Mazima. Omanyi mpaka wano wendi simanyi tribe ya Goleti ankolera ebyo byonna. Actually I've never even asked her. Abantu be batuletedde ebintu by'okujjukira mbaye tulina omalobooza abantu mbu tribe ngozi oli muki fe tubaye tetubibuuza n'abantu nga tunaadiiringa nabo tetumala byakubuuza mpozi oli muki olyoko olowooze ky'onoomukolera. Goleti biibyo nga ndi awo mbalinze bannona ogenda laba nga bannyambaza nze byange bibaako obujulizi ku bujulizi kwenfiira nga mbalabye era bessanyu era baayo olabye gagenda ogirabye ntuuse mu train yiyo Hanover bannize dda era bwe yayimirira eti eno vidiyo be baginkwata jjukira nze nali munda nga simanyi kati we baalaba nti yiye eyimiridde train ne bagikwata jjukira ali bamanya essaawa zeetuuka ennamba yaayo buli kimu omuweereza ka tiketi n'abimanya. Okitegedde. So ffe twagala obulamu ate twagala abantu kuba tuyina reasons nyingi ezituleetera because kaako nga bannonye bagenda okunnyambaza obo bonna be baabunkwata nga sinnabalaba nembalaba okitegedde nga nnyingiddewo mu Germany okitegeera. This is Hanover. Yewe bayitawo Hanover. Willkommen oba bitegeeza welcome to Hanover. Kati wannamuweereza tiketi yange bikinaabiraba byonna. Kati yajja ndaba ku nnyonyi bwe nnyambadde n'amanya shife ennyambala gye yaviiriddemu e Uganda empewo egenda ne basooka mu shopping ne bantegekera ekisenge kyange yoono. She's young. Muto naye you know wano ezo zonna nno bangulidde ozandi muzange n'engatto n'engoye naye baabimpa byonna tutya naleetayo balina seasons Uganda wookya balina seasons kati ebyo tebaddamu byo baleeta birala buli season baleeta birala. Kati awo tutandise holiday omanyigo abantu okutandika okugamba Monday bategese das programu yo Monday shifa ajja kulya mu kifo bwekiti Tuesday shifa agenda sinkana mikwano gyaffe bwegiti Wednesday shifa tugenda mutwala alabe kino Thursday nga obulamu bwange babutegese nze ne bangamba wazze kuwumula nga tebaagala andekanya ku ssimu wazze kuwumula okitegeera. She's a Ugandan. Kati ono bano balamube. Awo onna bannambuza okitegeera. Shifa tumutwale wano baby I love Berlin. So life is good. Let's appreciate life. Bino byonna nembigendamu kati bali abakyala baali babitya. Yo naye nasooka nango biraba mwami God. Kati olwo bankomyawo mu mmotoka baaseka nkooye ne bankwata ka video nga nsumagidde banzunzanga nzira kwebaka bwenti ngate buli nebaka basanyuka abamu stress e Uganda kayeebakeko ngera bwe twatuuka emmotoka ne parkinga ne basooka bayayaana ne bafulumya ensawo yange ne bafulumya buli kimu nga bagaba ne tukoze tutyo obutamuzuukusa tumutuuse ng'akyebase atuukire mu buliri abantu balina okwagala
abantu balina okwagala nze mbagaye teri mboozi gye nyumya nterina bujulizi nze ku bujulizi kwenfiira era neewunya mmwe abatakimanya adde bawoza nti nzijeyo kamera okukwata nga banjiikiriza nze n'obujulizi tuti ntuuka okunnyonnyola ebintu kati mbanyumiza Germany nga siina biraga ndeka mukwano yes these are good moments Ali Center mall twali tugenze mu mall wano bandeeta ku dina tulye emmere shopping navaayo nga bawulira ennaku tebagala nveeyo kati ono yanyumiza abo abazungu mushize eri ate bw'obagamba mbu omuntu serebu she's a celeb, she's an actress. We want to come to Uganda. Twagala kujja naffe. Batugambye ozannya ne firimu. Onatuteeka mu firimu. Balaba nti okulaba ku movie star. Kinene. So, njagala nnyo nnyumirwe ng'abatuvuma oba atulugunywa essanyu ly'omulala andiwala. Sandi agadde kulaba muntu wange ow'eddundu ng'akutte essimu. Yali mu kuvuma omuntu ki omulala kuba ffe tuli ku source tuyiga omanyi waliwo omuntu akola ekintu n'ogamba kasa siina bwe muyita kakikule muwawa kyekimanye era ogwo ogutima n'ebiyisa ebibi era nakyo kijja kifiiringa mu baana baakyo kubanga era nga boolaba bye kikola era gyessemu bwamaama bwe bwatyo bwakuza abaana ko toyinza kuŋŋa nti gojjako online n'ompemula n'onvuma nga sitomumanyi siina gwe nali nkuttidde siina kye nali kkoze n'oŋŋamba mbu omwana wo omukuzi alimu amagezi embwa ezaala nkoko embwa ezaala ki thank you so much kakitegeeza kokifiiringe kobikole naawe linda owuwa akula wanongole ku chicken wings wawone ku chicken wings twaddangayo osena bojja nasenaasenangayo katono bwenzirayo nga nti esowaani ejjula mangu yali ku chicken wings ne ku stick drum ne drum stick then tusiza akagoye konda ikankayina akakooti nkayina nkakuleetere nkakuleetere ku Sande je kali mu drop munzi onzijukiza kali waka kaneeno anti bakayita dress coat kabanga kankamulage nga nyimiridde alabo kamusanyudde kaako ade kamu asobora kambala so olirabye bina nyesabisa amakooti naye radio bambi lyetumikirisemu yetumikiriza mukama yandomonako ebbina wajiba nasimaye abakuwala nakuvaako bubi katikati mukwano nva mu bankima gyenva basenga bange balinamu ku ddalu balina empisa naye bw'omulumba kati ate maama wange she's calm naye anti mami asooka okubanga takutteeka ate ng'aseka nga munyumya muti museka yes omwami wedde omukuba oseka bangambye nayombye nnyo abantu tebaagala bantu kwennyonnyolako kati mwami gaadi katonda mba mugamba ki tolina kyomugamba okitegedde tolina kyomugamba just kumunyumiza munyumiza n'omuwalevu abantu mbayise bulungi munoonye toddira stress zona nnaku yo gikuba muntu naffe tetwalabira awo bino bye tugenda mutunyigiriza mwe tufuna blessings yes gwe buliwoo nkuba n'onkyojjanya n'olaga nti siina kubaawo katonda alina wagenda oyitira nsangule ki amaziga kaakati mukwano nange empisaayagala obulungi bunnuma siina kyabbukolera bwange era abaana mwenna abato abali wano muli beautiful mbadde mukimanyi temukimanyi peace are you beautiful you ugly or you're beautiful sheri ebirabo ebyo batunula wansi kati oyo bajja mutomera akole ki atunule wansi balabe nti munafu kumba olina okimugambira eno nti omuntu bwakubuuza todda booti
muddemu ng'omutunulira bwoti bwakutama ati muwengolo alina kutunula mu maaso abe ne ansa bw'oba tomanyi ansa gamba simanyi oba si kyo ffe twakula tumanyi nti at least ffe baatukuza tulina obba ne ansa ate oli tatange yali amagye olina okuba ne ansa yogera ekifuba kolekitinge naye olina okuba ne ansa kyotategedde buuza omanyi nti nsanze n'abantu abakulu mubula ne mubula okanya mubuuza omugamba bannange laba akapande bwoti somako oba buuza yes n'asiiba ng'abula naye nga takyamye kugamba muntu nti nkulamusiza ebyono binyiiza nti munnange ekintu bwe kiti kyakibwete eriwa tasobola kubuuza bantu nga muntu mukulu olwo nali ndagire n'abandaba kwemuli nga obula n'osula ng'obula noweetooloola n'oyonoona obudde naye ng'otya kintu kimu kugamba muntu nti nnyabo gyebaleko munnange mbadde ngenda mu kitundu bwe kiti naye nkwatawa nze mbuuza nga sinnabula nnyo bwe kiri abantu tebaagala kubuuza nga ate bantu bakulu ebankuza olowooza mbw aba akiyize bukulu atandika yenkana sheri ogwo nali ndagira ne mu bugamba bino bye bagamba bituufu mwe mukyeteekemu mutandika abaana because answer oba ogimanyi omanyi abaana mubuuza n'ekyangu kyomanyi oyinza n'omubuuza nti maama wo yaani erinnya because talina confidence yes n'omubuuza bannange gwani si kutya gwe maama totaddeemu mwana confidence gwatandika naye ng'omugamba nti ddamu okimulage nti akoze na musango obutaba na ansa oba takimanyi agambe nti erinnya lyange sirimanyi gye kitandikira nze mbalabye abantu abakulu abula naye nga ffe onnindira Germany nga nsimbula Uganda olowooza ntuuka ntya ennyonyi enteeka wentadde ozaawo wentadde wendaga kati nali ngenda Germany ennyonyi yandeka Munich naye Munich olina awamu ofunawo taxi bw'omala ofuna taxi ogende ku train station tebamanyi luzungu luno luzungu lwe munvumira nti sirumanyi saasoma nzeeyo school fees eri mukwano mu Europe odiba n'oluzungu ate n'ebigambo abiwandika mu Lujamani thank you anti tebakuwa mulimo ne bova e Uganda ng'olina masters nga tomanyi Lujamani olina okuddayo osome ng'omwana addayo mu P1 some olulimi lwawe osome 1 2 3 ABCD byonna oddayo n'obisoma mu Lujamani n'olyoka okola ewaabwe kati nnyumiza gwe eyasoma olungi ennyo oluzungu nga ne common sense toyina tosobola kumindinga your own business nodda kuli n'ovuma mbu Shifa akozeseza ekigambo lane she was supposed to say line oli bizi owakana mukyaswala nnyo naye nga yaswadde nnyo mbu nno nagambye mbu afande ono yazze mu leeni yange naŋŋamba nzireyo mmanje school fees yonna gye nasomera njogedde oluzungu olufu mbu nadde nyina kugamba layini kyagamba tumanye layini ne layini tekitegeeza n'awakana ennyo oyo ne bamunteera waaja oyo yetaaga kuyisaamu eggaali kati omanyi mwami gaadi nti tulina bye tulabako online nga tetubimanyi ne tubiyitako tetwagala kwegeziwaza n'ebimu tubiyinamu amaalo tetwagala kwefuula ino mmo tuswale kati tuscrollinga bwe tuti ne tubiyitako buyisi because tetumanyi okitegeera n'obuuliza eno ebbali n'ogaba n'ekino ngenda kiteesaako by the way we always ask tubuuza abantu okitegeera so njogedde emboozi ebadde nga yakusaaga naye erimu lesson erimu ebyokuyiga era nze njize nnyo because natunuulidde comments ezisinga ne ŋŋamba bino nja kuddayo mbinyume n'abantu bange ab'eddundu because tulina abaana gomanyi kyekitegeeza bakonya ebitundu by'emmotoka biwandagadde eri naye ng'omuntu agamba mbu nnina kwemoolera ku musajja kati oyo ye abaana baabakuza atya ekitegeeza alinga abagamba nti mwana wange omusajja bw'ayogeranga ekigambo gy'oli nti gwe nkugambye fukamiraawo jamu engoye jamu empale ngoga ye ssebo oyogedde nga basika okutu batwala that's how you're going to raise your kids by the way abasajja balina ne kye batujerega kano k'abakyala nyina omusajja yajja mu inbox yange nangamba Shifa I love you omanyi mwe mugenda nnyo gye basaaniika ne mulemu okujja gye bajjula mbu ye bwe ngende ewuwe yajjula nandaga n'ebifaananyi bya kalina mwagenda okunteeka
okay byonna ne mpuliriza ng'oli omwana omuwala kampulirize ng'omwana omuwala sisubwa bufumbo sisubwa kuba planned wife n'owulira kalina mwengenda okwetalira nga mutuufu hedigala eri kalina naye wandiyagalidde ku balukoni byonna amaze obbindaga bwe yamala obbindaga of course nze yo red flag obeera otya nga first day oli kuŋŋamba onjagala n'onsindikira ebifaananyi bya kalina kaakati munne bwe yamala okwogera ne mugabula wandigusiza ensonga zo kuva jjo ne leero ekituufu kituli ku ki kyava naŋŋamba byaŋŋamba wokkiririza anti bamanyi twagala nnyo n'emikolo wokkiririza nze nzija wammwe saagala bineene byabbali nzija wa maama wo kwanjula alalala byonna n'abyogera okay birungi kati ayina ensobi egyo aba nkubidde essimu naŋŋamba teeka ku vidiyo osumululeko blouse amapeesa ndabeko namugamba nange kifo bonyabonye namugamba mukwano kalina ensubi kalina erabika teyali yange yali ya mulala kangire nga ntoba nannangira ebigambo biyitirivu nnyo nayogera ebintu bingi nnyo n'agamba naye nkimanyi ojja kwekuba mutima okkiriza omanyi mmwe abawala ogamba nno ng'otegeeza yes okimanyi nti abasajja balina ekyo ekintu ku ffe because twogera nno eno oyogera nno eno bweti nange nno kyokka ogamba nno enkya ajja kukuba essimu akumalira essaawa 2 alo munnange kyokka wagamba nno weerabidde okitegeera kati omuntu omwana akula no is a no no in capital letters no is a no in capital letters okitegeera no eyaddala okitegeera eba no bannange abantu bazze mu mboozi zaffe antulinze ggwe mukwano kuba neeza ttiimu kifa gwaziina waliwo eyaŋŋambye embw alina ze yayisizza ewuwo okakasa bana abantu balimba tusanyisa okukulaba kulika amakuba bro akaluwa gobage kayagala tweyanziza timu ibula bannange mukube ku mungalo naye era batimu ibula so tusanyisa okulaba webale twegattako tubadde mu mboozi wano nga tunyumyamu kulayini bannange nga twaswadde emboozi ebadde yabalondemu wano naye nga kyemmanyi tufunye ekyokuyiga nange mu kufuna obuzibu bwe nafunye we nategedde nti bulijjo bambi abantu abalaajana abamu lwakuba babaleetedde obukyayi ku mutima bati bye balaajana abamu bituufu lwe nakitegedde era n'abamu baavuddeyo mikwano gyange abanyankole ne baŋŋamba shifa kyo kituufu abantu beewaffe bakisussa bo bamanyi nti buli kimu kigenda kukola buli wamu ekyo mbolw'olulimi ne tribe kasita asanga munne amanya kiwedde gwolwo nga bakuzinga bati nga wozinga ekipapula n'osuula mu dustbin kati kyebadde bakola banzingezinge bati basuuleyo nga bwe bakola bulijjo kumbe bannange muwala wa mikidadi mugerwa tebamuyiikiriza ndi hambo wenyina okuba but I was treated bad saanyize lwa mmotoka saanyize lwa ssente but nanyize lw'obwo obusolosolo for 2 hours 3 balwana bakuvunvubike bo begbongeko bewehaga bagambe n'oyo tumulazeeko amaanyi gaffe olulimi kye lukola nze nga ngezaako balaga nti ensi yaffe ffenna ateetumala I wanted justice nabadde njagala justice so bw'oba omuntu okulaganye nange for 5 years nga tolabanko such a video nga I don't even respond bameka abanjiikiriza ne banjogerako erinnya shifa ne liyitiŋŋana abannamawulire ne bampita ne baŋŋana shifa jangu otuwe view yo come and clarify ne ŋŋaana because ebiba tebiina makulu naye wano nabadde nnyina okuyimirira era post eyasooseeyo nabagambye
nti I stood on my 2 legs, raised my head high. Era singa mumanyi oluzungu abamu wadde mungamba sirumanyi mwandikategedde kenadde ntegeeza. You know, standing on your 2 legs, I raised my head high. Neyogerako omutwe gwange ne like nga ntegeeza kiri nti nyimirira confidently nenkutunuulira nenkunnyonnyola kuba kyenjogerako nkitegeera. So I thank God nti baamaliriza nga balemereddwa nga mbawangudde. Amin. Nabadde njagala wini si ssente kuba ssente zaabalemye. Ne bw'obuuza oli ssente ezisinga nazeeteereddemu. But they admitted mpaka ne boss wa driver we yaŋŋambye ku ssimu, I'm sorry about what happened. Okitegeera n'asindika ne makanika waabwe to confirm. Owaabwe abakanikira nga n'owange waali. Oyo boss yabadde mutegeera. Oluvannyuma because ate nga bamaze okulaba bazze. Kubera defeated. Kati aze after 3 hours tuli awo makanika yambalidde kitone 45. Because okusibayo bampa kiba kyangu but yefunyize eti because yagikuludde mu luguudo. Tesobola kuddawo. At even gundi zino ezobukwata. Era kwati ne bw'ogiraba kati kwebiri ebyefunyizza bye yakuludde. Because yagenza agikulula ati ngadduka. Naye Kansomente naye yafunye ekyokuyiga. So era ozzaako n'okwasa n'otungirirako by'otungiridde n'osiiga teddawo nga bweyina kuba. But I'm glad bayimiridde ne bagamba omushuma akoze eki ayimiriddewo mpaka ku last. Ate nga tebalina kyakukola obudde buzibya ekisooka emmotoka tezirina ssulawo. Ekyalo kiddako twadde tuzisa ku nze kennyini nabagaye tuzise ku black down zombi neyange muzitwale tugende tugongereyo omusango. Bwe bagamba madamu kyoweesabira tokimanyi kakati bwe tutuuka eyo nawe bage ovya ajja kugamba nawe olina emisawo ne mugaa tugende agisale tugende. Naye nange namukozeeyo akasembayo ak'obuyaaye. Afande bwe yampadde pamiti namwegayiridde nno neneezoobye naye okumpa pamiti nga ninza nze yakoonye. Bwe yeemoolamoola bwe yeekwata mu nsawo wajjayo engalo mbuweyo na rush president ayitawo. Ne mugaba bambi mpa pamiti. Mbu tubagambye musooke mutwale emmotoka muzipaakinga ewa tebazikkirizawo nga president simanyi awetera wali. Ne mbagamba nti mpa pamiti yange sigireka. Murogo ina n'original. Nakuwadde original yange. So what I did nga ngamba n'amala n'ayatula. Kati madamu office ogikoze otya? Office ogirekedde ki? Ne mugamba afande banyonoonedde 3 hours. Afande gwataataddemu bukambwe singa omwami omwamukwasizza obukambwe ne mulabye omuwambye ebisumuluzo bye n'akubira mukama we ne bateekamu effort. Ne nyonoonye 3 hours emirimu gifudde. Ne mugamba ne time gye mmaze wano ndi ku spendinga gye sigenze. Nyina we seetuukidde nga mpaddeyo ssente bantuukireyo. Bano bempise wano okunnyambako nabo mbasasudde okujja wano. Kitegeeza natandise do spendinga. Emmotoka egenda straight mu garage okuva wano ngenda kukozesa Uber ezo ssente. Enkya nyina okukola emmotoka egenda batennatereera ngenda pangisa motoka endala ekole emirimu. Pangisa nnene ejja mu size kuba nkozesa nnene. Ezo zonna ssente naye ne mugaa afande tofaayo. Oyo omwami driver edda gwe twezooba naye namulengedde ayina 10 lyo yalitegese. Era ne mugamba era tubadde tunyumyamu naŋŋamba siina ssente naye zaafande ziri wano nyine 10 lye lyentegese. Bwento be nalimbye omusirikale. Banna. Nazigwamu ne mubalekera. Ne mugamba ayina 10 lyo. Ne mugamba era obwedda ayogera kimugaga ssente zennyina za kuwa baafande. Ssente zennyina za baafande gumiikiriza naŋŋamba nampa pabeti awo. Nga yefuula mbu byenjogera tabiwulidde. Zikonyeemu kitundu nno mwe tuli. Abayingiddewo 9 mu something. Tuli muwe mu kitundu. Ababadde bawoza nadde njogera siina kawoowo. So okubeera traumatized bote n'osigala nga kyekyo. Bwe batutagaza emmotoka mugikyuse gizze nawo mugijjewo tetujagalawo. Bagambye simanya steering njikola nti abadde baagala nvuge nga nsazeko nga nvugisa mukono gumu nga nti ndikwata video ne snappinga. Yawe tuvugira bamanyiwo obwa bize olweggulo. Obwa bize obubaawo ekikula abamu tebamanyi na Kampala. Abamu baava na mbyalo ne bayita buyisi mpaka Bulaaya. Tebalina na permit. Nga ayise Entebbe n'agenda ntaberanko na Kampala. So afande oli ne muteera enjoki.
ate babadde bangi ate bazimugjeemu munnaabwe munnange bo balulimi ate banazimugjamu simanyi naye we nategeredde nti nno akaguddemu navudde eyo gwe wotambulira okuva eyo mpaka Buziga mba ndi Buziga ndi ku refreshi nga neeterezaako boss nankubira essimu omukyala nannyini mmotoka eyaleeseeyo kasente okukanika era naye yabageininze teyazireese zonna nampaako zayina zeyasobodde ne mugaa itsoke era twabadde awo nga bonna bawulira ne ŋŋamba makanika twala ezo zatuwadde nja kwongerako naye ekikulu bakkiriza nti bakoze omusango kati ankubira ŋŋamba nyabo tamanyi linnya Shifa nyabo mbadde manyi byawedde kati ate emmotoka yange nga bakyagikutte mutima ne ŋŋamba yes ne ŋŋamba kembaze kakoze kakati bano tobannyonnyodde nti ebintu biwedde lwaki emmotoka yange yo bakyagirina ne mugamba mukwano diiringa naye ekituufu kyayagala okimanyi ayagala ssente naye nkusaba yogera naye mu Lunyankole olira amagezi yogera naye mu Lunyankole natuulanga naawe olira nanyize dda nange nemuleka mukawunyemu nemugamba mukwano ekirungi mwogera Olunyankole naye of course okimanyi abasirikale kye baagala nemugamba naye it's okay nawulidde boogera Olunyankole bulungi nnyo ate naawe olumanyi mwogere naye Olunyankole obabuuze lwaki bakyamukutte yavudde mombi okitegeera sebwe ebitobe byagenze byantraumatize ennaku nnyingi kati for today twali tulina okukeera ennyo emmotoka ekedde kujja ku makya weewedde biyingiridde obudde bwo bakozeekoze sipiidi bingi teri muntu abayagala mukoona mbu bakusasule because bakoona damages ebimu tebiddawo nga bwe birina kukola ki kubeera obudde okitegeera tulina ne puroguramu eze kati Saturday nali noonya bya mwana oli kumushoppingira na boss adde ku ssomero Rebecca twabisazza byonna ne tubyongera Rebecca narabye bambi so nasanyuse ebya Rebecca nabyo birimu essomo ddamba ndituula ne mbanyumiza bwe nagenze deep into her family nayo biralamu story etiisa mpanvu but that is a story for another day but as I conclude mbabuulidde abakyala bangi mwe ne mba temukisanze bano abaana bamwe bagenda kukisanga omwana omuwala yenna akeera n'akola omwana omuwala yenna asobola okweyogerako n'ayimirira omwana omuwala yenna ayimuka ng'amanyi we balamuza poloti bagenda kuyita malaaya oba omukyala yenna nammwe kale ku levo yammwe n'onaabeera mu kitundu naye nga mulimu omuntu ayagala kuba buli kitundu mubaamu muyinamu ne wano mumumanyi muyinza n'omutugamba nga mulimu omuntu oyo ayagala ebyomulembe ayagala ebintu ebitambula mubayinamu sigalira mabega okitegeera nga era nga babayita bagamba oyo malaaya temumwegomba abamu nno bigenda ne bikyafuola ne biba binnamagwatala obukyafu bwabwe gwe yeeyonja ne bagamba nti oyo munne malaaya muna alina okwekolako abasajja bamulabe ani yabagamba buli kimu tukikolera abasajja si buli kimu nti kyabasajja things we do it for us labika bulungi abakyala labikira bulungi omwami wo for your husband smell good n'abako weeyonje oyonje ewaka oyonje omwana naye ate abakyala babalabira ku baana onzijukira nayombanga wano bwe nasanga nga abaana nembagoba mugende munaabeko mwesiige ku bizigo abakyala bakulabira ku mwana kati nze omwana nkitwalanga peti ye ey'omunda omuntu bw'alaba ng'omwana omukyafu wazza mu mwongo ekimugira agamba kati ekiri ku peti munda because omwana alinga peti yo okitegeera omwana n'akulukuta eminyira gya wiiki ne gikwata so ebyo ebintu bye bitulabisa fe abakyala bigoba abaami ewaka mujaga Shifa wayingiridde mu bufumbo obijjawa out of experience mbaga nyina obufumbo bw'enkansolinga omukyala aliyo wa myaka 45 bali buyukke obufumbo obwo mbugumizaawo bubeddewo so bibagoba abasajja ewaka nawulira nga atamu atunuulira akaana kakaaba nnyo eminyira gyakulukuta egya wiiki eri gikyaliko ebigere kaddugadde bisaze ne map of Africa bigenda ne bigendako enfuufu ne bisala map kati ate kati tuba tukyali ku mwana ne zireeta maama
wasaze obutungulu n'ennyaanya n'osiika ebirungo by'emmere ne bikuyingiramu mu ngoye ng'owunya ebirungo by'emmere omwana n'avaayo ali bibye kyokka oleese bebi oyagala tukisitule bebi nze ayagala ositule ennyo bwe nagaana ositula omwana ojja nnyiiga naye ng'ate sijja kikugamba nti munaye omwana ennyindo zikoze eki ate buli wamulekako omwana eminyira mumanyi lwaki olusi bajja amabwa alwana bambi agisangula tamanyi kwesangula kati najja amabwa kati gwe maama tokiraba weereka weevaako munaye gwe watuuka wafuna obufumbo tolinga ffe bashifa abatannabufuna kati munaye gwe watuuka gy'olaga kwega omusajja baamukutondera nti wuwo fitting muya ne muzina akayimba we are fitting kati munnange n'omanya since you are fitting kaweekyafuwalire kuba mwafitinga munnange abaabiraba bw'anaakwata ku kasire queen ate buno buteekamu effort kuba nako kaagala kuwamba kaagala musajja tokanenya naye asika akola ki azza wuwe okitegeera so kati ebintu ebyo ogenda kwejjako essanyu lyo obufumbo bwo butaabuke naye nga butandika naawe abamu mumanyi mbuwa omusajja emmere akuta olubuto mbwakkuse naye n'engeri gy'ogimuweeramu lwana nga nnyo fumba emmere nga tannagimujjulira dduka onaabeko ogabe emmere eno nga tonnawunya birungo ate mento obimanyi mento obimanyi mbabuulira kaakati anti abantu abamu bawoza tugenda mubasenga be bababuulira birala bino tebabyogera awasa omukazi bw'aba nga tanazaala abeera nga ali muyonjo naye bw'azaala kanti obukyafu katuli ali muyonjo kati bw'azaala katatu omwana natandika okukyafuwaza omulabira ku mwana nti yes kati olina okukipinga that level oba omwana oba ozadde oba tozadde olina okukipinga level eyo ng'oli muyonjo from nga bwe nakola mpaka kitegeera bwewajja ng'oli muyonjo keep that smartness oba yongeramu n'okwongeramu olina kwongeramu kati ate nze labayo osobola obutateekamu nnyo effort munaye oba tomanyi oba banaawasa ggwe naye bw'omala okuyingira ofuba nnyo otaase osigaze kuba baba bamala okukulaga nti bakulonzeeyo nze nyina yo effort y'okuteekamu nga tebannakukakasa nako okukolera emirimu obwereera abakyala nga bayonja mayumba basiimula mpaka wansi w'ebitanda naakuba nabbubi munnange n'owalampa obumeezi okubye nabbubi ogize wansi w'ekitanda omugololedde engoye ogolodde engoye mwami luno lwa Monday Tuesday Wednesday Thursday ovuddewo boy child ayombye ati mune oba olabirira galo child mbubanga batulabirira nga tebannatuwasa kale nkolako byenkoze nembaako wenkoma ninza okuba nteekamu amaanyi kulabirira n'okuba ng'oli muyonjo kyanjawulo byanjawulo kati nedda nze ebyaddala abantu beenyinyala abaami bano wadde abaakwagala naye yeenyinyala tuleme wunya obutungulu obwo buwomera mu nva naye bwekakugendako kawunya bubi nga tokeetegekedde kati okateekemu sigiri ng'otuuyanye entuuyo zeegatte mu katungulu olwo weeganya ogamba nja nnaaba ŋŋenda kwebaka n'osooka akatu ebirungo byonna so bino ebintu tubyetaaga bikulu tuteekemu effort mu bufumbo obukuuma mbutuufu olwanirire ebbaawo nga n'abakulu abaga bambi omukyalo oyo bambi agezaako ne waliyo okulwanirira omusajja nga naye wennyini omukyala n'omulaba mbusimanyi oyagala olaga olwo baneibo banno basimbye layini mbuyagala balaga mbu gwokola nnyo emirimu ofulumye batambuza ekigere mpaka n'omwana we era ajja bitambuza kati ojja gamba omwana lwaki otamba olinnya mu ttaka naye nga weerabira naye bw'ofuluma oyita kabalaza mpaka bigere anti olaga ensi yonna okola mirimu oli bize kati omukyala n'asooka ojja nga bwe wasiibye omwami akomyewo olweggulo ebbeere likuba left right omujjukize mbu wamuzaalira oyonsa dikuŋŋaanyeeko tetuganye oli maama twagala nnyo bamaama thank you so much bambi likuŋŋaanye oliwumbireko wamu linyume oliteekeko muki mukabura tugezeeko tuteekemu effort jjukira nno bino nabagambye embwa ezaala ki obuyigiriza mwana
embwa ezaala mbwa embwa tezaala nkoko bitandika naawe n'omwana aba akulaba kati naawe weekole ekyoyagala omwana wo abeere omwana wo abeere lolomoddo wo ayimirira agambe bane mama wange lolomoddo wange nti ze mbiwulira abaana bakutuma okukola surprise ebyo ebigambo bye bagamba naganze mama wange ye lolomoddo wange ntambudde ensi n'ensi naye sirabanga mukyala nga mama wange kati naawe kikolerera omwana wo obeere lolomoddo we lwaki mulowooza tuba tunyumya sibanyumiriza kasitole ka mami kwe kaava ne mubuuza n'ensonga kitegeeza nti bamaama tubakoppa ate n'abaami bano olumu abawasa batunuulira nnyo obwongo bw'abamaama babuuza nnyo ku bamaama b'abakyala baabwe be batwala kati gwoba oyagala bagambe nti maama oyo omuwala gw'owasa maama we yali asinga obukyafu ku kyalo maama we yali asinga otigomya ku kyalo maama we yali avumira ng'oyinza n'omupangisa akuvumire mama we ntogenda kuwasa oyo wandikyagadde omwana wo bakimuwerekereze ng'agenda ate mutandika abaana nga bato bino bye mulaba tugamba abaana musirike ne bagaana because temubagambako ezo mputu kati gwe maama woba tomugambako shifaana amugambako ati amunze enfubutuka eri mugambe kanti nga ne maama tamugambako nti we bagamba olina okuwuliriza kubanga tebabagamba yanze so anenya abaana ngambe tebawulira because tebabagamba yamanyira mama wo mugamba bamama mumanyi no gamba abaana nga muyita kungulu nenno kyana gwe nja kukuba obanga amuwaana nja kukuba kyana gwe obutawulira obwo kati ate bwaba mwami yakunyiza ogamba ekitwa ekyo obutawulira bwa kitaawo naye n'amanya era n'omwana n'agamba itsoka obutawulira bangamba ne taata yali tawulira ndaba nze nafaanana taata nze nafaanana taata ne taata wange yayitawulira eddalu eryange lya taata ekitwa ekyo kya kitaawo oba kitaawo yabiguliddewo wano oba kitaawo biki so ebintu ebyo tubitunuulira obuntu obwo obutonotono obwaleero kati bano abaana bagenda emyaka gigenda kwetooloola 5 bakula mangu balwa mu lubuto bw'omuteekawo akulama tulina bebi wuuno ono akulidde ku data waffe ono yalemesa maama wo okkuba ekikiri ekabaale kati nga naye yasaanukudde wanna atumalako emirembe oyo gwolaba wuuyo wajja ojjuzi naye naye akuba engalo wano nga tuyimba nesebo naye ateesa mu miitingi kati kitegeeza ono mu ddakiika omwaka gumu agenda baategeera nnyo kati ffe tulina kiani otero kiraba kigamba naye opu ani tannayiga kwogera naye ani tewali waka gwatamanyi kugula password ye y'essimu ani amanyi okwenyigira taabu akimanyi nti YouTube zibaako ezo kuliko YouTube eri main ne YouTube for kids eyakatuni ayawula nagenda mu YouTube for kids tanagenda mu ssomero kakati ebyo waba bikwata nnyo ebyessimu lwaki ebyempisa tobimuteeramu awo nabyo n'abikwata bano abaana bayimba ennyimba zonna ku leediyo ne wali full stop n'ateekawo full stop bayimirize sambade lwafulumya ejjo bagambe balukuyimbira olabe naye omukyala bw'omugamba nti omwana oyo mugamba ekyo tekikolebwa kyagamba nti kifa gwe tonnafuuka muzadde gwe tomanyi nti oyo tannabitegeera ngena tandika omugunjula mugamba ekibi ku myaka nga 15 kati awo akyali naye nga bw'ayimuka okukuba sambade nga talekaayo kigambo n'ekyo kakitegeeza obwongo buba busobola okukwata ebyo busobola okukwata n'ebiyamba mu nsi mangu kati and now kyembagamba mu kitandike gobadde anti abamu mumanyi nti okwagala ennyo omwana butamugambako nyina omuzadde yankubira nafuna challenge nempulira bubi kuba faani wange era yatuuka n'okuŋŋaashifa nkwagala nnyo nkimanyi olumu ndaba shows oyita na wano ku express wano ekigo wootera okuyita ng'ogenda okukola shows buli lunaku omukyalo oyo yankubidde ng'omwana we abuze omwana wa senior 2 ulira muwala Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa